Ababaka ba Paalamenti okuva mu bitundu by'e Kasese okuli Atkins Katusabe ne Centenary Franco banyoomodde ekiragiro ky'ekitongole ekivunaanyizibwa ku by'empuliziganya mu ggwanga ekya UCC ekikugira omuntu yenna okuddamu okwogera ku kittabantu eky'e Kasese omwezi oguwedde. Kino kiddiridde omwogezi w'eggye lya UPDF Pada Nkunda okuva n'ategeeza ng'abantu abaafa e Kasese bwe bali 46 bokka era nti ababaka b'e Kasese bali mu kakuyege wa byabufuzi wa 2021. Ababaka babadde batasalikako musale bategeezezza nti tebajja kutuula okulera ngalo ng'abantu nga Pada Nkunda bawa eggwanga amawulire amakyamu ku byatuukawo e Kasese nga beeyunira ekiragiro kya UCC okubakuuma. Awo beerimba kasita bagenda mu maaso n'okuleeta obulimba mu bantu ffe tujja kuvaayo tubanyonnyole amazima agaliwo. Era bwaba balowooza nti bafuna cover up ey'ekiwandiiko kya UCC beerimbye. Bano bategeezezza nti mu kifo ky'okubawa embalirira entuufu y'abantu baabwe abattibwa bali mu kuboogerera amafuukuule ekintu kye batagenda kukkiriza. Mu kifo ky'okutubuulira okutuwa accountability y'abantu baffe abaafa ali mu kuyingira mu mirimu gy'abanaabufuzi. Mwogezi wa NRM nga pate ayogerera pate ki kubanga bw'oba otya political capital kiba kitegeeza nti waliwo akuvuganya. Kati UPDF erina political interest ki mu bino ebintu. Abakeera bategeezezza nti buli muntu yenna eyeenyigira mu kittabantu e Kasese wakuloopebwa mu kkooti y'ensi yonna era ng'eno y'emu ku nsonga eyabasisinkanya ssaabawandiisi wa kkooti y'ensi yonna Herman von Hebel Sabiti ewedde. Balina okutuwa embalirira accountability ku nsalamu yaabwe ey'ekyo kye baakola ne ku buli omu eyafiirwamu olwo olutalo kabe mujaasi kabe wa poliisi kabe civilian kubanga bonna bannayuganda. Oluvannyuma lwa bannabyabufuzi n'abantu ab'enjawulo okuwa amawulire agatakwatagana ku kittabantu ekyali e Kasese, ekitongole ekivunaanyizibwa ku by'empuliziganya mu ggwanga ekya UCC kyawa ekiragiro eky'obutaddamu kukkiriza muntu yenna okuwa endowooza ye ku mbeera y'e Kasese okuggyako abakungu ba gavumenti bokka. Samla Hanifa, KTV Amalindirire.